Webale kutwekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize Kuteesa Mili okugikutuusaako twazuukuse n'enkuba okufudde emba mu bitundu by'ebulunguludde ennyanja Nalubaale ng'okubiriza ng'oddeeyo mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyattu yadde ng'ebitundu ebisigaddewo naddala mu bukiikakkono byo byeyongedde mu maaso n'akasana okwaka nga wekakubamu. Wezibedde essaawa 3 ez'okumakya ga leero Kabale wezezza milimitazi 8.6 so nga Litoro n'Ejjinja yafunyeeyo oluwandagirize so nga talipoota y'enkuba eya leero gisuubire enkya. Bwetunako ssemugenze akubiddwa ku Africa tulaba nga wakyaliyo kiwandula mpewo ekitatudde ku ddungu ly'ebukiikakkono bw'eggwanga lyattu erisukuma empewo enkalu nga mwetabiseemu n'enfuufu mu ggwanga lyattu y'empewo ey'ennyogoga nga yetabiseemu n'olufu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusingira ddala mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu. Yadde nga tukyalina kinuuna mpewo akyatudde ku Sseguyanja Buyindi anuuna empewo esinga obungi wakyaliyo entonotono ebuuka n'ejja mu ggwanga lyattu okugogesa neyeeva mu nnyanja Nalubaale y'enkuba gye tulaba ennaku zino ekwebungula ennyanja Nalubaale n'okubiriza ng'oddeeyo mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyattu. Enkya ku makya tusobola okuzuukuka n'enkuba okutonnya mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale so nga ate ebyo ebisigaddewo bisuubira ogenda mu maaso n'akasana okwaka nga wekakubamu. Amalya g'ebyemisana embeera gisuubira obutakyuka nnyo n'ennyanja Nalubaale egenda kweyongera mu maaso n'okufuna enkuba okutonnya muno nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu so nga ate ebyo ebitundu ebisigaddewo ng'ebyo ebyebukiikakkono ssaako n'ebyo ebyebukiikaddyo bw'eggwanga lyattu bisuubira okugenda mu maaso n'akasana okwaka nga wekakubamu. Ebbugumu eryaggulu lisuubira okubeera wakati wa 31 na 32 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu ate nga kwebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale wakati wa 25 na 26 ng'ogyeko eyo mu nsozi ez'e esuubira okugendako wansi ku degrees 24 zokka. Wenna asuubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebiriranyeewo Dubai ne Beijing basuubira okubeera n'akasana okwaka ng'okakubakwamu so eyo mu Beijing nga n'obubugumu ligenda kubeera ddala wansi ku degrees 3 zokka so nga ate kwano ku mulirwana ne Nairobi ne mu Washington DC tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize nga n'ebbugumu eryagulu ligenda tuuka ku degrees 27 eyo mu Nairobi. Weebale kutwekumirako yenze Kuteesa Mili tovaawo tulabagane enkya.